Mu kaweefube w'okutaasa obuwangwa n'obutonde bw'ensi mu ssaza lya Beene ery'e Busiro, abakulembeze mu ssaza lino balangiridde enteekateeka ey'okusimba emiti egiriyo mu mitwalo 5 nga gino gya kusimbibwa mu bifo okuli amasomero ku ssaza wamu n'ebitebe by'amagombolo agakola essaza lino. Twasimba miti emitwalo 3 tusuubira okusimba emiti emitwalo 5 tugende nga tulinnyisa bwe tutyo. Era mu nkola y'emu nga bannabusiro bakimanyi tulina enkola y'ekibira kya Kabaka. Ku buli mbuga oba mu buli gombolola twateekawo enkola eyo. Bino byanjudde wakati mu lukiiko oluteekateeka olunaku lw'essaza olwatuumibwa Busiro-Dde olugenda okubawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogujja, ng'olukiiko ono luyindidde mu tawuni kanso y'e Wakiso nga lukubiriziddwa mmeeya w'e Kakiri era nga ye muwandiisi w'essaza lya Busiro Moses Bisaso. Nga bannabusiro bonna amagombolola 10 agakola essaza geenyigiramu buli muntu yenna. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulira ebitongole ebyenjawulo mu ssaza lino omuli eky'ebyobulamu, ebyenjigiriza, obutonde bw'ensi, obuwangwa kw'ossa n'ebirala, nga mmeeya Bisaso asoose kwanjula birungi ebituukiddwako mu ssaza lino omuli okutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala. Buli kadde buli bbanga tutegeka ensiisira z'ebyobulamu okulanga abantu baffe baba balamu, ate ne ziseeseetulwa ne zituuka mu magombolola emizannyo. Tulina enkwatagana n'abakulu abalala okuva wabweru w'eggwanga abalina enteeseganya n'essaza okulanga tuzimba ekisaawe eky'omulembe ate ng'ejja kuba mmerezeso oba awaliikiriza ttiimu endala. Enteeseganya ezo zigenda mu maaso. Ayogedde ensonga lwaki batandikawo olunaku lwa Busiro nga lugendereddwamu okubangula abantu mu bintu ebyenjawulo omuli ebyobulamu nga bayita mu nsiisira z'ebyobulamu, bulungibwansi, okuzimba ennyumba y'essaza n'ebirala, era n'asaba abantu okuwagira enteekateeka eno. Abagamba kati tugenda kuzimba olusiisira, tugenda kumaliza olusiisira lwakimera ng'oli alina emitayimbwa, oli alina amabaati, alina amategula, alina blooka, alina omusenyu. Omwami Masiko Mutaasa agamba nti ebyobuwangwa bingi omuli ennimi, empisa kw'ossa n'ebirala bikozesebwa bubi, nga n'abamu basaddaaka abaana nga birimbisa embuwangwa, byagamba nti bimu ku bye bagenda okulwanyisa. Ng'abantu okulimba abantu nti mu buwangwa olina kusaddaaka muntu olyoka ofuna obugagga. Ekitali kya wano kye tugenda kiteekako essira okusomesa abantu okulwanyisa ebikolwa byonna ebyekizikiza oba ebikolebwa ng'abantu beerimbise mu buwangwa. Tusomese abantu nti ebyo si byaffe bya wano, si bya buwangwa bwaffe. Mu buwangwa obwaffe tosala kyotagenda kola ki kulya. Balambuludde ku ngeri obutonde bw'ensi gye buzze busaanyizibwawo nga kati kaweefube bamutadde ku kusimba emiti egisukka mu mitwalo 5 nga boogedde ne ku ngeri gye bagenda okuyitamu okwagazisa abaana okusimba emiti nga basabye ne gavumenti okusaba amateeka amakakale aganaakangavvula abatyobola obutonde bw'ensi. Oba okwagaliza abaana baffe okusimba emiti, ndowooza essira tusobole nnyo singa nnyo oliteeka ku bibala. Mukka omubi ffe gwe tussa ate emiti gyo gye nkola ki egwagala. Kubanga bwe banamanya nti bwe nkola bwe nti nfuna ekigolozo bwe kiti ate gavumenti neba ngesobola okiteeka mu nkola bajja kuwa obutonde bw'ensi ekitiibwa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku RKS TV Agaleero.